As long as we are still existing, we are not there to give up. We are not ready to give out to people, I mean, ideologically bankrupt people to get okuwayo abannayuganda ate kwonoona kiri kyetukoze netumala agakisuula. We are not ready. Asekeredde n'abalowooza nti bali mu nteekateeka kuwaayo buyinza. Bategekera, we are planning a handover for you. Do you think we are planning a handover? No, we are not planning a handover. We are planning, actually we are consolidating. Sande asabye bannamawulire n'abavubuka mu ggwanga okutwaliza awamu okukimanya nti okutuuka wano Uganda evudde wala. Uganda eno nga bwe yali si bwetyo bweri olwaleero. It is up to you to decide to make Uganda become kiri kumwe okusalawo. Alabudde ne ku mbeera yonna esobola okutuusa Uganda mu mivuyo ng'egiri e Somalia. Ne mukola Uganda ebeere nga Somalia gye mbabuulidde. Olwaleero Somalia eri mu kustrugglinga. Erinnya yalisangulawo. Ono bino okubyogera abadde ku nsisinkano eyategekeddwa Jole Lwakanyengere. Okay, ago ge mawulire essaawa zino agaliwo Agatalinda abadde omuduumizi w'enkambi y'amagye eyakasijjagirwa Masaka mu Buddu. Jeno Deus Sande avudde mu bulamu bw'ensi eno. Ebigambo byensoso okuzannyira ebyo Generali oyo yabyogera mu mwaka gwa 2020, yali October 2020, nzijukira bulungi. Ebigambo ebyo yabyogera nga tweteekateeka okuyingira akalulu ka 2021. Yayogerera ebigambo ebyo. Wetwogerera Generali ono avudde mu bulamu bw'ensi eno, naye ebigambo bino byali ayogera yali ateekateeka nga tutegeeza weewaawo tugenda mu kalulu ka 2021. Jjukira bino yabyogera mu October 2020 nga omwaka ogwali guddako 2021 nga tugenda mu kalulu. Nzijukira bulungi ebigambo bino ng'abyogera. Yagamba bwe mba musuubira tugenda kukwata Uganda tugibakwase, ekyo temukirowoozaako. Olwo ng'ategeeza opposition mu kiseera ekyo abaali basuubira okuba nga bakwata mu ggwanga Uganda nga batukwatamu, era nga ebiseera ebira Honorable Kyagulanyi Ssentamu ne NUP bwe bali ab'amaanyi. Njagala tusooke tulabe ku mawulire gazze essaawa meka ag'okufa kwa General Deus Sande, era okufa kwe kino kinajjukirwa nti okufa kwono kwe kujjidde okufa kwa General Sande we kujjidde nga twakafiirwa General Francis Takirwa. Okufa kwa General we kujjidde nga twakafiirwa General Francis Takirwa. Okusinziira ku mwogezi wejje mu ggwanga Chris Magezi,
atutegezeza bw'ati. Tragedy has struck the UPDF family again, and with deep sorrow we confirm the sudden passing of the UPDF Armored Division Commander Masaka, Major General Deus Sande Afiridde this morning in Mpigi around 3:45 a.m. in the morning. He was on his way to attend the funeral service of Comrade Major General Francis Takirwa, RIP, at All Saints Cathedral in Nakasero. Major General Takirwa died on Saturday, February 7th, 2026. Major Deus Sande developed a breathing complication along the way, and efforts to rescue him at hospital facility in Mpigi failed. Nge bagezako kutaasa obulamu bwe nekigaana. The exact cause of death will be ascertained later. We extend our condolence to his family, relatives and friends. May his soul rest in peace. Okusinziira ku mwogezi w'eggye ly'eggwanga atangazizza engeri omugenzi gy'avudde mu bulamu bw'ensi eno. Yakutegeeza n'agamba nti Munamajje Major General Deus Sande abadde mu kkubo ng'agenda mu kusaba okubadde kutegekeddwa e Nakasero okusabira omubiri gw'omugenzi Major General Takirwa okubadde e Nakasero All Saints Cathedral olunaku olwaleero. Abadde mu kkubo ng'ajja, ekimbe ne kimulumba n'atawanyizibwa mu kussa. Afunye obuzibu mu kussa, bw'atyo ne bamuddusa mu ddwaliro Mpigi afune obujjanjabi obusookerwako. Unfortunately tasobodde kulabika ng'obulamu buwonawo. Okusinziira ku mwogezi w'eggye ly'eggwanga, atutegezezza bw'atyo. Naye nga bitalo ddala. Major General Deus Sande anajjukirwa olw'ebigambo bye byabadde ayogera nga teyeerya ntama. Ebigambo binajjukirwa ng'ayogera ebigambo ebyo. Mbadde njagala tutunulire ku byafaayo by'omugenzi Major General Deus Sande. Tutunulire ku byafaayo by'omugenzi
badde noonyako wano ku bikwata ku mugenzi n'olugendo lwe okufuuka kyali essaawa zino. Avudde mu bulamu bw'ensi eno wakati w'essaawa 9 ne 10 ez'okumakya. Bw'atyo bw'avudde mu bulamu bw'ensi eno mu budde obw'amatulutulu ku makya. Ebigambo nga byensoose okuzannyira wali ebigambo nga bino tunaamujjukiro lw'ebigambo bino. As long as we are still existing, we are not there to give up. Eno kabadde abagamba nti temukyogera kino nde bwe mukyogera. We are not ready to give out to people, to I mean ideologically bankrupt people ntino tugenda okuba obuyinza okuwayo abannayuganda ate kwonoona kiri kyetukoze netumala agakisuula. We are not ready. Asekeredde n'abalowooza nti bali mu nteekateeka kuwaayo buyinza. Bategekera, we are planning a handover for you. Do you think we are planning a handover? No, we are not planning a handover. We are planning, actually we are consolidating. Sande asabye bannamawulire n'abavubuka mu ggwanga okutwaliza awamu okukimanya nti okutuuka wano Uganda evudde wala. Uganda eno nga bwe yali zibwetu bweri olwaleero. It is up to you to decide to make Uganda become kiri kumwe okusalawo. Alabudde ne ku mbeera yonna esobola okutuusa Uganda mu mivuyo ng'egiri e Somalia. Nemukola Uganda ebeere nga Somalia gye mbabulidde. Olwaleero Somalia eri mu kustruglinga. Erinnya yalisangulawo. Ono bino okubyogera abadde ku nsisinkano eyategeka. Geego amawulire ge tulinawo bwe twogerera bajeno babiri, Major General babiri batuvudde ku maaso. We twogerera ababiri bano bombi bagenzi kati we twogerera. Ate nga bano bombi babadde mpagi nene mu ggye ly'eggwanga. Bano ababiri babadde mpagi nene mu ggye ly'eggwanga. We twogerera okusinziira ku mwogezi w'eggye ly'eggwanga atutegeezezza nti omugenzi abadde mu kkubo ng'agenda mu kusaba okutegekeddwa ku All Saints Cathedral e Nakasero, ng'omwogezi w'eggwanga Kano Chris Mageze abulidde eggwanga ekiviiriddeko okufa kwa General Deus abadde addumira enkambi ye Kasijjagirwa. Ono ategeezezza nti Deus Sande yafunyemu obuzibu mu kussa bwe yabadde adda e Kampala okwetaba mu kusabira munamajje munne eyafa gye buvuddeko General Francis Takirwa
wabula yaddisiddwa mu ddwaliro Mpigi gye yafiiridde enkya ya leero. Abadde addusibwa mu ddwaliro. Abadde addusibwa mu ddwaliro okufuna obujjanjabi Omukama we yamuyitidde. Nga bwe mbadde nkugamba nti zino ze mpagi ze zimu ku mpagi ennene mu ggye ly'eggwanga nga Deus Sande bw'aba yogedde ekigambo akyogera akitegeeza. We twogerera essaawa zino afuuse omugenzi, avudde mu bulamu bw'ensi eno. Omukulu oyo gw'olaba ku screen yo ngezezaako okunoonya ku bigambo ebikwata ku mugenzi, naye ndowooza muguli yaffe erina balizzeko maaso awo. Brigadier Sande is an NRA Bush War veteran. He has occupied many critical oppositions in UPDF command and been on critical missions. He was at one time for a few days at least commander of the Ugandan AMISOM contingent in Mogadishu, Somalia, but he has been at a rank of brigadier since 2013. Meanwhile, his colleagues like General Muhoozi, Lieutenant General Elwelu, Major General Paul Lokech have earned promotions. According to some commenters, being in that position sometimes causes anxiety and frustration in an individual. It may also create a self-doubt and lead to overreaction. According to commenters, Brigadier Sande could also be suffering from what could be called the Massacre Armored Brigade Command Syndrome. It appears being in command of the Massacre Armed Brigade causes many officers to get sense of self-importance and being on CUSP. Mbadde noonya ku byafaayo ono muwandiisi w'eggulu lino ate nga yagenda so deep. Almost all UPDF generals who have risen to greater ranks have had a stint as commander of the Massacre Armed Brigade. The current CDF General Muhoozi Kainerugaba, the former late CDF General Aronda Nyakairuma, and the late former Army Commander Major General Kazin all commanded the Massacre Armed Brigade. At one point in their career, others are the managing directors and the chief executive officers of the National Enterprise Corporation (NEC), Lieutenant Colonel James Mugira, and even retired Colonel Dr. Kizza Besigye, who is now a leading opposition politician, headed it in 1991. With that history and exceptionals on their mind, commanders like Brigadier Sande have great expectations, and it's not surprising
that they make bold utterances. Byebyo sigenda kufiira ku byafaayo by'abasajja bakambwe banna. So amawulire geego agava mu nkambi y'eggye ly'eggwanga abadde aduumira enkambi y'ekasijjagirwa esangibwa wali e Masaka, omugenzi kati Major General Deus Sande Afiridde mu bulamu bw'ensi ku makya g'olunaku lwa leero avudde mu bulamu bw'ensi eno. Gega amawulire ge tulinawo Major General Deus Sande Afiridde mu bulamu bw'ensi. Tusaba mwoyo gw'omugenzi Omukama aguwumuze mirembe. Tujja kuba tufuna enteekateeka zonna ezinabazize mu maaso awo ezirambika okuziika kw'omugenzi Major General Deus Sande. Kinajjukirwa olunaku olwaleero waliwo okusaba All Saints Cathedral Nakasero nga basabira omwoyo gw'omugenzi Major General Takirwa eyatufaako ku nkomerero ya sabiiti ewedde kugenda maaso wetugerera essaawa zino, era ng'omugenzi abadde mu kkubo ng'ajja okuwerekera oba okubeerawo mu kusabira omwoyo gw'omugenzi Generali munne naye bw'atyo wafiiridde mu kkubo mu nfa ey'ekikutuko. As long as we are still existing, we are not there to give up. We are not ready to give up. I mean, ideologically bankrupt people tugenda kuba obuyinza ono na kiri kyetukoze netumala agakisuula. We are not ready. We are not ready. Asekeredde n'abalowooza nti bali mu nteekateeka wategekera. We are planning a handover for you. Do you think we are planning a handover? Ebyo bye bimu ku bigambo by'omugenzi. Nzikiriza nkusiibulire wano mu mbeera eyo nege mawulire ge tulinawo. Mbere bulungi mweraba.